batandika okulowooza nti abaloke twagala kuwagira byaffe naye ng'ekyamazima omwoyo gw'okwepankirira omwoyo gw'amalala n'okwekulumbaza gwe gubajjudde this image n'ekyabaddeyo kirowoozesa abantu abaloke twagala kuwagira naye ng'ekyamazima kuteesa wabadde weetaaga genda ku Fidodido oba si kyo ofune ekifo nga National Theatre oba La Bonita this is your level here data lunana lwaki tulyawo parking National Theatre genda obuze Jonike eteekawo n'abantu abo 13,000 buli kimu kibanenta Export TV to the world. Oyo y'omu ku ba analyst gwe tutandisizza pulogulaamu y'olwaleero. Tulina ensonga lwaki gwe tusoosezza. Babadde boogera ku kivulu ky'omukulu amanyikiddwa nga Titus Kuteesa. Ekivulu kino kyabaddewo ku wiikendi eno ewedde ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2024. Yabadde agiyise ndi mulokole festival. Ekigambo festival nno kinene. Entrance yabadde ya mitwalo 2 ordinary, VIP emitwalo 5 n'emmeeza y'akakadde kamu. Si kye kituleese. Nze omwana soda eno ye expo abe waali akotte mbyuma tambule mpola mpola. Weekend eyo twabadde n'ebivvulu 2 ebyabadde bitambula okuli ekivvulu ky'omukulu amanyikiddwa nga Regi okuva mu Western Uganda. Kyaliwo ndowooza ennaku z'omwezi nga 10 olunaku lumu before ekya Titus Kuteesa. Ndowooza yabadde opposite kuba kino kyabadde Lugogo Cricket Oval. Awo buli omu agimanyi wabeerawo nnyo ebivvulu. Gravity omutujju yali yagiwasanga buli lutu akakuba n'akajjuza katono ng'ali yabadde bakiyita batya abenzijukizamu omukulu we yabadde Titus Kuteesa. Ngenda kuba nkutegeezaawo Titus Kuteesa okusinziira ku bifaananyi bye twalabye yafunye abantu. Tetujja gamba teyafunye bantu. Yafunye abantu naye oba oliawo ekifo tekyabooze nga Regi bwe kyabadde. Abamu ne batandika okuteeka ku minzaani kuba ebivvulu bino byonna byabadde almost mu budde bwe bumu. Eno Regi, eno Titus Kuteesa, ono muyimbi wansi, ono muyimbi wa gospel. Kati tugenda tunatulamu muzimu ku factors oba oliawo ezaaleetedde ebivvulu bino byombireeri okusucceedinga byonna nga we byabadde. Comment section nzigule oli waddembe naawe oteekawo eyo ebyaffe si bye ebyenkomeredde. Okusinza ku bifaananyi abbe byakulagaawo waliwo omukulu yakoze ka vidiyo kano president. Bade simanyi aba gospel balina ba president bamega. Mukulu Laneeke yava ne yeesimbawo okuvuganya era akiikirire abanyimbi ba gospel music mu Wuma. Akalulu ka Wuma ffenna tujjukira bulungi tekaaliyo. Okulonda kwali kugenda mu maaso ne bafuna essimu from above. Mukulu bamuyitaani oyo omukulu akulira okulondesa yali alondesa akalulu ne bamukubira essimu okuva mu ministry ya gender ne bamugamba akalulu tukayimiriza. Okuva ku olwo buli muntu eyali yeesimbyewo ne yeewa omukulembeze. Kuba waliwo obukulembeze obukadde obwaliko obwa Wuma obwali bukulembera omukulu amanyikiddwa nga Cindy, Fina Mugerwa n'abalala bangi abaali awo. Laneeke yali yeesimbyewo. Okuva ku olwo n'agamba ye mukulembeze w'abayimbi ba gospel era yagamba entebe yagijja ku Kaye Wisdom. Kyokka eryo n'omukulu omulala bamuyita King Wesley ankola ku Spirit FM naye yakulira abayimbi ba gospel. Oyo naye Ngula agamba yagijja ku Kaye Wisdom kuba mu lukiiko olwamulonda Kaye Wisdom yakola ki? Yaliyo. Yavuddeyo Kaye Wisdom alikuba essimu alinga ategedde kye tuliko. Yavuddeyo n'ategeeza abantu n'akola ka vidiyo ako omukulu Laneeke. Sound tetuli muzannyira emabega ne sound yaliyo wanseko nga yeekiraga musanyufu nnyo ku kintu ekyatuuse ku muyimbi wa gospel munne. Tudde emabega. Regi muyimbi wa Sachula omukozi ekivulu kye kyakozebwa ekiti kyajjudde nga bw'olaba ebifaananyi factors nyingi ez'amatalinze ekivulu kino okubeera bwe kityo. Regi ku last mu kusooka tebaalanga akasembamu baalanga ne batuuka n'okukola stunts n'omutegesi w'ekivulu kyamanyikiddwa ng'omukulu Norbert Events.
abayimbi bangi ba Mwadbox, abayimbi ab'amaanyi okuli Eddie Kenzo, Bazawi, bonna ba Mwadbox ez'enjawulo. Ate n'okugenda ku show ne bagenda n'okuyimba ne bakola ki ne bayimba. Ate obudde obwo tewaaliwo yadde n'ekivvulu n'eki mu Kampala naddala eky'abantu abanyumirwa music abaali bateekayo almost dates ze zimu baati aba B2C ne bajjayo. Ekirala Reggie yateekawo buses okuva mu Western Uganda naye abantu abajja si ye yabasasulira, tugende mpola temugamba nti yateekawo baasi n'atambuza abantu free transport nedda. Baabasabanga emitwalo egy'ejja eneena ng'esatu gya transport on and off, omutwalo gwa entrance ng'ogenda mu ordinary. Ezo baasi zaasomba abantu ne bajja ne bawagiraani Reggie. Nani mukwano gwange yaŋŋambye nti soda baŋŋambireko tuli mu kubala bantu batere badduke baddeyo ewaka bababale. Naye mufaaki n'emikwano gyange abo abavubuka mu Western Uganda bakamba omuko kuba ekivubu kino kyabakasiza nti Reggie si regional artist nga bwe mugamba, musajja asobola okuba ku level y'eggwanga lyonna. Waliwo ne bennasanze nga bakoze debate mbu kati Reggie tumuwe battle n'omuyimbi nga Dr. Jose Chameleon, tumuwe battle n'omuyimbi nga King Sir, omuyimbi David Lutalo. Ngamba kiki emugezaako okwagala okukola nga tuzze mu reality. Namukwano gwange yagambye mbu bw'obeera n'embwayo nga yesinga oluma ku kyalo mbu togisindika ate mu kiyumba kya mpologoma kuba embwa okuluma eyiga kuyiga naye empologoma yo yazaalibwa olwedde ennumi. Saakategedde oyo abadde ategeeza kyawo abbe yayinza okunnyambako kaye wizidde omunno alemedde ku ssimu naye newe tujja kwenoonyako. Reggie ekivulu kye ne kibeera bulungi nnyo ne kijjula. Ekya Titus Kuteesa bambi mwabadde mu spaces naye ezimu ku nsonga music industry naddala w'abalokole eyonooneka. Mulimu abayimbi abayimba gospel music n'abayimba ennyimba ezoogera ku Katonda nga tebayimba nnyimba za Katonda naye nga zoogera ku Katonda, ate abo basinga okuliidinga industry ya music owa gospel. Kati gospel music ali influenced n'ensonga zino wammanga. Kanisa kimwofubutuka ekivula ne promotion wa gospel music e Uganda yafuuka muzibu. Oba osabirewa Bujengo oluyimba lukubwa ku Soloti, owa Victory ku Impact tajja lukuba, owa Wanebwayise Sinyo nga tajja lukuba ku Top ne radio z'endala ez'enjawulo kuba kati bw'ogenda mu industry ya mainstream amakanisa gonna amaleediyo gonna agali agasubscribinga Katonda ga amakanisa. Kizibu osanga radio oba TV nga yeetongodde nti nze radio oba TV balokole bokka. Zonna ogenda sanga eno ya kanisa gundi, eno ya kanisa gundi, eno ya kanisa gundi. Kati naawe omuyimbi okukubayo oluyimba musumba waffe omuyisa otya, okwatagana otya n'abalabe ba musumba waffe, enkolaganayo n'ekkanisa yaffe eri etya, ennyimba z'oyimba ziri zitya. Ne kifuukira ekizibu abaana baneeno abayimba music. Kankubuulire abaana abayimba gospel music omulungi gye bali bangi. Abayimba gospel music omulungi ennyimba eza Katonda naye owulira nga lyrics nnungi, omuyimbi eddoboozi lyabadde ddungi ne production nnyingi. Naye olw'okuba alina ekkanisa kwa subscribinga oluyimba ne lukoma eyo. Kati bano abakuba ne bapenetratinga ne batuuka ne ku malediyo ag'ensi be bakuba ennyimba nga zisobola okugatta omuntu ow'ensi n'ow'ekkanisa nga terusosoka kati oluyimba nga Chikibombe Galaxy ejja lukuba, Busimba erukube, zonna zirugatte. Kati zinene ez'eddiini zigende zirunoonye bunoonyi olw'amaanyi ge lulina. Naye oluyimba olw'omwoyo luli lwennyini erediyo y'ensi oba TV y'ensi lwetasobola kuba terina weegenda lujja kuba teri TV zonna z'abalokole oba rediyo z'abalokole zirikuba okuggyako emu mu kanisa mwakolaki. Naye ng'ekivulu kya Titus bantegeezezza mbu yafunye abantu abamusaana, simanyi oba yabadde ayagala. Abayimbi baagenze ne bamuyimbirako, abayimbi ba gospel abasinga b'omanyi baŋŋambye baabaddeyo kintu ne bakijjanjawaza. Saabaddeyo naye ensowera yaffe ey'okukisenge yabaddeyo. Abasumba
abasumba mwe bali kuwagira abamu abagenze bantegeezezza bajjuzizza VIP yabadde esinga kubeera mu basumba ebyo baaguze emmeeza era omu ku babadde omugenyi omukulu ye musumba amanyikiddwa nga Apostle Grace Lubega owa Fanero Ministries. Bantegeezezza n'obuyambi alina engeri gye yateekateekamu obuyambi awo wadde Kivulu bategeezezza nti kyateekebwateekebwa bakama baffe aba Backyard ebyo baakiteekateeka Ekivulu ne kisobola okuba nga kitambula. Naye topiki esinga okuba ey'amaanyi esinza otusitula naffe oluwonzi ne tuvaayo twogere be bamu ku baatandise ba analyst abagambye nti Titus yabadde tannatuuka kukola kintu ng'ekyo agenda kuvumaganya abalokole. Kambuuze kufa ani aloota ebirooto ebitono kuba ekirooto ky'oloota ky'ofuuka. Titus Kuteesa kale agenda kuvumaganya abalokole bw'omwandite kuba Ekivulu tekyaguddewo bugwi yategeka Ekivulu n'alanga bw'omwandi mutegedde nti ajja tuvumaganya mwandisosa ati ne mujja ne mujjuza Ekivulu then ne mumuwabula oba ne muwabula abalala obutagwa mu nsobi ng'ezo gaani okuwabula ng'omwana amaze okutomera. Naye kuba nze nyimira ne Titus omwana nze sirootoloota bulooto butono omwana okuvayo n'agamba nti abalokole gospel music naffe tusobola okukuba ebisaawe ng'oli mbeera yonna oba oli upcoming oba oli ki. Nze nyimirira ne Titus ekintu kye yakoze challenge y'amaanyi eri abayimbi ba music industry. Olaba eriyo n'abayimbi already abali in existence nga bayimbidde ebbanga ddene naye nga tasobola kutegeka yadde akasaawe. Kati Titus Kuteesa okuva ne mumusindika mbu alina kuyimbira mu parking alina olwo n'abagambye ennyimba ze yayimba nnyimba gye olumu ku luyimba olwa Titus of course ensi lwemanyi nga ng'oggyeko abalokole n'abatali balokole bonna nga balumanya olwo lwandi mulokole lwe lwabadde ne lwa festival. Alina n'ennyimba endala nga Kikutteyo, alina oluyimba nga Neera after karantini awo yalukuba twakava mu karantini awo atugoyaagoya, alina oluyimba nga Kijja kuggwa, alina oluyimba nga Eksiwo, alina oluyimba nga Byanzikiza, alina oluyimba nga Jile ndowooza Katonda my friend. So abadde n'ennyimba nnyingi. Omusajja abadde mutuufu nnyo wadde tebyatambudde nga ndowooza we yabisuubidde naye alhamdulillah yali bulungi ali eyo yeeyagala. Ndowooza bannayuganda atandika okwagaliza n'abalokole. Abalokole buli bangi, abalokole bangi mu ggwanga lyattu Uganda, naye okubaayo ekintu ekisobola okubagatta awamu ne kibasembeza ne kibagatta mu umbrella y'emu, ekyo kyo kikyagaanye. Baavaayo ne beekolamu obukulembeze, mu kusooka baali babigaanye, ne beerondamu obukulembeze obutwala amakanisa g'abalokole bonna mu ggwanga Uganda, era ne balonda omukulu waabwe nga ye Musumba Joseph Sserwadda ow'omundeeba Victory. Neera naye still okubagatta awamu abayite bonna bakuŋŋaane kyekizibu. Ndowooza abalokole tukoze kyakulabirako kirungi. Ab'ensi waneeno credit mikwano gyaffe okuva mu Western Uganda bo baatulazeeko anti watuuse mu kivulu kya Regi ng'ennyinda empanvu ziri ziti n'ogamba kimunonga hati bagambye ono waffe come what may. Nalabe ne mukwano gwange Valley Music eyavangayo n'akuba Regi buli kaseera we yabeeranga, naye ssebo naye ne ku show yagenze ne bakulaga nti bo bali bati bapromotinga kyabwe olulimi lwasinze okukozesebwa nga Lunyarwanda, Lunyankole nga balwogera. Abaana bonna abayimbi baavudde ne bajja ne baperforminga. So abalokole industry ya gospel fefe nnyini abagenda ogyekubira ekigu, n'abayimba gospel batuuse ekiseera nga bamuddukamu bagamba temuli ssente, bw'oyimba oluyimba Mukama akuwa omukisa. Mpozi ne kali kegugambyeko akamukulula ne kegwe nkutegeezezza nti nge president yagamba nti president w'abayimbi ba gospel music alina vidiyo gye yakola ng'ekivulu kya Titus kinaatera okutuuka gye ngenda okukusiibuza nayo. Naye nga sinaba gikubuulirako bagikuwa, kkiriza tunyumyeko naawe ku bakadde baffe ab'essomero lino eddungi eribangula omugigi omuto eya Cambridge. Bakubireko twala omwana asome bulungi nnyo ate ayite, asome ayite ate nga ne byayise abikutte mu mutwe ate nga n'ekitone kye bakikutteko. Ebisale bijja mu nsawo zo ate kase ebisale biggwa tolina kyotwala ku ssomero. Abaana mubatwala embiro basome.
Budi yavuddeyo n'ayogera ekintu oyo Lanek. Ebigambo bye sigenda bimuddiramu oba oli awo tebiwoomya nakabulu mu budde buno bwe twabaddeko, naye ng'akulaga soosi yaabo alina obutakkaanya wakati we ne Titus Kuteesa, n'atuuka n'omulangira gye yava. Titus Kuteesa mwana afubutukeyo omukono, yerina ekkanisa ye ya Tabernacle n'omusumba we yabaddeyo ku kivulu ekyo. Naye alina ebigambo bye yayogeranga oba oli awo mu budde buno yansuze n'ayenda question eggwa kugamba ye ng'alaganga kabampaani, era n'akatambi ako obwedda ke tukulaga ng'akompeyalinga ekivulu kya Reggie waggulu, wano wansi n'ateekayo ekya Titus Kuteesa, yataddeko obuseko era ndowooza ye waali asanyuka. So teeka comment yo mu comment section, seyalinga oba seyalinga banno bawe. Tutandika butandise ne Expo TV ne ku Facebook bane kwe tuli bane Facebook tubegayiridde mu following Facebook page yaffe eri mu Expo TV, Expo kiri XPO TV, ne TikTok gye tuli embeera etambula maidadi sana. Abba akatambika Lanek kateeketeeke okawa abakulu nga wembategeeza mukwano gwaffe owa El Shaddai Money Service International atambuza akasente ku miwendo emirungi ennyo egijja mu nsawo yo, ate sente zo nga zirina security ezimala ziyingira eggwanga Uganda n'ozifulumya. So beekwate akasente katambula agakatwala mu banka ki balina banks ez'amaanyi ze bakolagana nazo mu ggwanga lya South Africa, ate nga bakolayo emirimu nagamba mingi nnyo. Ddukayo kati bakubire n'oba omulidde mu nsi eyo bakubire babuuze omugambi se omukulu Lumisa Robert oba n'abantu abakola mu customer care, wano kiri kitya, njagala kulya ku kino kikoze kitya, ne delivery oba oli kumpimpimu awali offices zaabwe bagenda kutuusaako services ezo. So bakubireko Namugereka Ddunda omulungi abankuumire atakuumira mpeera, kambalekere akatambi kaneeno aka mukulu Lanek ng'agezaako okuwa ensonga ze eziringa ezinafuya ekivulu kya Titus Kuteesa, naye nga kyawedde wadde ekivulu tekyajjudde, naye at least taana yabadde somehow mubeere bulungi. Because bakowu abantu babakosezza, oli omulaba n'azimba ennyumba n'ateekako ekikomera n'ateekako embwa n'ateekako asikari n'ateekako amasannyalazi n'ateekako buli kimu, because they're tired of people. Oba okitegeera abantu babakoze ebintu kati akavubuka kaako kaava mu kkono bakandeetera nga beegayirira nenkawa platform. Okitegeera ennyimba zaako nga nzikuba buli kanaku, yakera ku makya nadduka nadda eri musimanyi Bajowaabu, musimanyi Bawezire. Okitegeera obudde bwange bwonna n'abwonona. Okitegeera saakoma okwo nadda ne yeegayirira ansaba kuzonyiwa era ne tusonyiwa. Okitegeera n'omubeereramu mu bintu eby'enjawulo. Naye ka mbabuulira abayimbi ba gospel tebasiima. Bayimbi ba gospel babi nnyo ze nkubuulire, bayuuza nga bw'okiwulidde. Kati wuuyo anoonya miliyoni 4 n'emitwalo 7. Napushinga ono omwana n'atuuka n'anzirukako n'agenda wa Joab Pro. Joab Pro yadduseeyo emisinde n'adduka ku backyard. Kugamba yaaliwo okukozesa abantu ne beewaayo obudde bwabwe akasente kaabwe, ye amanyi kintu kimu kuyuzinga. Neewuunya juzi yali ku NBS n'abagamba simanyi si president waffe aligenda Wesley Munanga akwe miliyoni 4 n'emitwalo 7 azikolera omwaka mulamba nga tazisevinze nazisevinga. Bombo clat in name of Jesus. No, nze ndi munyiivu nnyo. Mujja kuddaawo muwoze nti President Lanek ng'olangira nnyo mukono guno we guyamba guno tegulina kumanya. Nze kambabuulire nze siri muganda wa Yesu. Otegera ndi muntu nina omutima. Lwaki Abannayuganda mwerabira? Titus Kuteesa lwaki weerabira bye nkukoledde? Loda ku TV mwana n'omanyira Bombo clat in the name of Jesus. Ya don't know mbogwe kasasiro mwena bajja bakonkona nga mwagala obuyambi. Kambabuulire twamenyeka emitima. Oba yonna gye mugenda nga musaba obuyambi ne babagalira enzigi. Okitegeera kambabuulire abantu bakoseddwa, abantu bakoowu.
What do you lose by showing gratitude? Ne Bible ekyogera yingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza. Lwaki mwerabira mwana? Ndi wano Bulaaya Abannayuganda basinga tebagala naggulawo nzigi zaabwe. Bakoowu bayambye abantu be baayamba ate ne babafuulira. Export TV to the world.